mulinde buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma nawe ziriwa ninga mumbo gwa mmere ziriwa okaluba olumuziizo kati laba bwaluwewa lugenda kukutta lumu naluwewako tulaba oti bulungi tula lugenda alubise naye bwe nawuliddega muno kati naku zino oyambala ebbina ebyaddala nze natandika ekintu kyebbina abantu baleme kwefuula nnyo bagezi ekintu kyebbina nze nakitandika wano ekyokwambala ebbina n'ekirala nentandika okugaguza abantu ogatunda jasinze nentuuka nenkoowa nenemererwa nga ebbugumu likuyitirirako ate nteekeko n'okusitula ebbina nenkoowa ng'omuntu kubanga wali obulako katono otambuza omuggo lwa bbina neŋŋamba ekimala kimala neŋŋamba Shamim ebbina lireke tebbina va ku bbina era I appreciate my clients mwena abakyagula amabina ate bambi kati ennaku zino amanyi natandikira mu fiber kati olina silicon kati ndi mu silicon naye bakasoma beeyongeredde ddala era kati kitegeeza abantu abataliko oligino bangi amagezi kyegembawa wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'ampa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Muchona making sure you look good. Ebbina lwali etagisa kwambala yambale bweba wetagisa kwambala gato olubuto lugule yambale muve ku bantu abantu baleke bambala obubina women go through a lot so aso kubanga okwambala akabina ako kirina kyekimu ekirala muve ku mbuto z'abannammwe nemwe nimugolera olubuto lwoli we nawe n'olubuto lukuzimbye nozimba olubuto omusala ku lubuto bwewe olubuto kolabo muve ku mbuto z'abannammwe muzireke muziviireko ddala wamma gwa lulina nyongera okuwagira bano olubuto lwo lya nywa webake kuba waliyo fenga ogenda kukasuula ng'oyasaamirira juga tukoze nakamooli omwasamu emmere y'ekiro mugiveeko mutolya kyaggulo bw'oba wakulyambuka omasaawa 12 bonna abaafa baafa kulya mmere bonna abaafa baafa mbuto oba baafa kyaggulo baafa mmere n'abasajja mulekeyo oteeka bakazi bammwe kazito pressure ly'emmere omukazi wamufuna mutini bwati ng'alinga wuzi bwe nawe n'ogezze wali oyagala bw'oba omulabirira abantu balabe batya nti omulabirira bw'oba omufunye ng'alinga pipe mwomutwala mu bufumbo n'anyiira n'agejja sanyuka be happy awoza oyimirira omuntu n'ogamba abantu namuzimba kubanga bwe wamutwala si bwali naye n'otwala omukazi alinga oluba olubbi era natuukafuluma mulungi ng'era alinga oluba olubbi ng'ovaawo namuwa buli kimu emmere n'ewokusula w'omuwaddeyo buli kimu is that everything so baleka abantu baliire ddala kati jjede mulye it nkukirizera kati I certify you bano olubuto lwo naye kameramani wa Shalom omupya oba yeyabyekwatidde simanyi taddamu mwakoze shejjuuzo oba mwagikola lwakumeka naye kwokuwanvuwa kuganye nakuwanvuwa nafunye essuubi ninawe juzi bwe nawanvuwa oba yali ngatto ate oli nayambalanga nnyo hayi naye kati siyambala sina nawe nzambali alaba wetukolera abawala balina emitima emibi wano wetukolera ojjeyo enkondo yo abawala balina emitima emibi oluyambala enkondo nayimira naawe olaba Jaden abantu abali okwo
okwo abakazi abali okwo kuba abasajja tebatera nnyo tubeeramu tebatera nnyo kuvuma abakazi abasajja ogenda kwesanga abakazi be batuvuma abakazi bannaffe kaakati mukwano abo abakazi boolaba okwo ne bakuteekayo ne batandika okukwasamira bali depressed bakwanze abakazi bayita mu bingi zendaba ne mu account zendaba ne mu account yange bakazi be basinga oyomba bakazi nesimanyi bakiri ku bakazi banna oba balina bizibu ne but me I understand their point of view some olumu ziba mood swings nange mulimu wembeera ne mood swings buli muntu yenna kati olabe ennaku zino kati nfuna mood swings ndabi mbuuke ne Juliana ayina we yayimbira olimba lulirwa kantambule naawe ziriŋŋana mu nsonga odda mu nsonga so nfuna mood swings mulimu wembeerawo nga ndi mu nsonga z'ekisajja z'ekyami nga mpulira sagalira ddala tulina ensonga zaffe naffe nga mpulira sagala muntu yenna yenna asala mu maaso nga mwetaaga kasorangi nenfuna mood swings tokeranko ne bbaawe nga mwasuze mu libasancho naakera nga anyize tokirabangako mood swings ziba zizze amangu ago aba anyize baatuse mu nsonga z'ekyami lwakwanze manye zirwamu nze munnanga abakazi obala akati kyabalinako manye zirwamu bwonnyize nnyo sozimala mu wiiki 2 ngakyali mu nsonga nze abakazi jaden si abalinako buzibu abayomba ku social media women are going through a lot yes they have a lot of problems abamu abasajja babakyawa sife basoose okuvuma rema bamuvuma ekigere Juliana ne bagamba mukatambule naawe nti ekigere naye ngaakuvuma ekigere talina yadde sapatu nkadde gye yali akadde akyayambala akagato kamu kapeya kamu n'akakadde nabagambye I have a lot of ninapeyazengatte ewakazi esambala nga namukyokka nga nazigula nabagambye me I'm too stupid to be depressed. Yeah, and you cannot be There depressed. There is no one that is going to depress me. There is no one that is going cannot depress you. Tell him muntu agenda kunvuma mbeerawo nga ndi pressure nnyo mama gundi yakoze bwati ate manyi nkwagalako Jaden you're living your life ate ka wafuna omukyala nakulabye nina ka video bakampeereza ani nga baŋŋamba munno wuuyo ng'olina omuwala gw'oli naye bamuyita Pavini ye mukyalawo kuba zijjukira wali wano tukola n'osimattuka n'ogamba kati nga nze bwe nina omukyala Pavini ne nkubuuza Pavini ye mukyalawo n'oŋŋamba aliye ku social media kale nze tewayagala biŋŋamba gyali eyo era gwe twamulaye ku social media nati ŋŋamba mweyagala ng'abantu bwe bagamba ng'abantu bwe bagamba tonjasamira mbuuza mweyagala ng'abantu bwe bagamba nti kale ate gw'ogamba ki anizi naye kaakale oli mulaavu n'omuntu yenna tukijje kati tuli mulaavu n'omuntu kati nze ndi wano wendi ndi mulaavu na buli omu lindako nakugulira ekkanzu nga tojjidde mu kanzu ekkanzu egenda kuntuuka oyagala ntembeeye nekugulira ekkanzu nteekamu amaanyi ago gonna nojjaano nga toyambadde ekkanzu ekkanzu giteereko ddala erinnya lyo si kati ogiprintingeko erinnya kyami mu mayanja niwawo omuwala eyampajjaze n'ateekako shadiya ne muga shadiya n'omukalekayo ejjaze eyo ekisooka agiterera mu kaveera ka bbulaaka nga ninga aleeta ekikomando teyanyuma ya kaveera ka bbulaaka nebayita omuntu awa omuntu ekintu obuveera bwa bbulaaka bulina engeri gye bulabisaamu obanga aleese obutungulu nze kale ne bwoba oleesa ekintu nga it's worth millions kasitokyetera mu kaveera ka bbulaaka I lose moral there is the way I get turned off obanga aleeta ekikomando naye Jaden abantu bagamba oyina twafunye glasses glasses galubindi ku galubindi tukyusaamu olugezigezi kati olugezigezi lukwafu lulwadde lutangala kati luno lukwafu luno lukwafu kubanga nakitegedde abantu gyokoma okwongera obanyiiza gye bakoma tulaba wano nga tubanyiiza naffe tulina okwongera muki mu lugezigezi tova ku kye bayita kunyiiza bantu n'olugezigezi toluvaako siva ku lugezigezi nze siva ku kye bayita kukola lugezigezi nze olugezigezi ndukola buli wamu wallahi olina busawundi buno bwokola ne bwe batooyi nga teyeggudde bulungi ne bwe mba nfa sigiyingira ngamba ngeri oluggi lukabyemu sigisiimye tooyi nebugigula ezeggula oluggi ne lukaba nenjigula nekaba toyite nyuma genda mundo naye kati ezo tooyi abantu bakyazigenda ebanga egamba management yo nebwekabagezi ezo tooyi nebwotakaaba nnyo nemba nganduzako nelwekubako nnyo I get out of it instantly I get turned off easily wakyaliyo abantu abagenda mu tooyi nga obusumaali bwe buggala oluggi ate nentukako nga tekaliiko gwe okyali kuyo obusumaali balandiroodi bakaayanyi
ne bagamba ki bapangisa bana balina toyi ez'ebweru obudde mbumala nnyo nga mpama okusinga osasula renti bajjeeko enzigi kati toyi ya mukono ye kati toyi ya mukono mukwano oba bwoti toyi ya mukono bw'owuliranga ajja oguuba nnyo obakakaza nti wali yaliyo n'osoolezaako olaba ayongeddemu amaanyi ajjira ddala n'ogamba tosooza ng'oyongeramu amaanyi mu kwekkama okitegeera awo olina kasawundi ke wakola akalaavu something like that nti oba oli mulaavu oba toli mulaavu something like that naye saakaagadde ki kyoyagalanga kyange olaba nga nze omuntu naye nze nsinzira wano okukugamba nange akakanzuko saakasiimye nedda muliro ku muliro ate oba nange ebyange gwe omuntu yalibadde awagira bizinesi yange posi bizinesi yaffe yamumwasole nedda nalabyenga ggwe atumalamu amaanyi musimanya oba biki bajja kukukyawa njagala okutegeeza bino ekyokukyawa by the way obadde okimanyi nti nno ekintu ekyo si kirungi waliwo abaana bakagwa mu laavu obadde okimanyi nti nno njagala nnyo wuliriza njagala nnyo kapo ebonaabona yonna yokka nojanga sitogolinga nolanga tandisa ofunamu kasente ne beekyawazaagala bannaye zinengenje zinsanyusa lwaki oli mulogo si mulogo there is the way that is satisfying how because at the end of the day abantu bonna batandika bonna nga bajja okwekyawa muba mujja kwekyawa sikyagala ekyo abantu bonna bajja nga bastrugglinga ne batandika okweyagala awo lyessanyu ly'abantu ate nedda ne bafunamu kasente nga babadde ebyo byonna tuba tulaba nga tulinze wali we mwekyayira ffe byonna tuba tulaba nga katulinde wali wanamulangirira bubokisa okitegeera eryo si ttima ly'abantu si ttima just mbadde mmanyiyo abantu bamugala bavudde wala obaleke beeyagale it is just nature in nature man loves violence twagala nnyo ebintu ebitakoze eki ebitateredde kiba bwoba otambula wano ku tiktok n'osanga gundi yavumye gundi n'osooka n'owepozingamu koki olabe yavumye ani gundi bakubye gundi n'osooka n'okola ki nopozingamu balabe kati bano bagundi balwana n'opozinga bakole ki malamu abantu amaanyi no si bamala mu maanyi cause ne motivations nazo twazikola ki twazikoowa gwali eyandaba oba owanika bw'olya ng'olina ky'oyitamu kikususseeko wanika tis fine naawe oli muntu oba boogere naawe oli muntu okola ki okoowa teweeteka ku pressure bw'olya ng'olina ky'oyitamu kikususseeko kikusitoye wanika yes no motivation for today tukooyo ba motivatinga ate mukwano sigala ng'opushinga tolekeraawo ebirungi biri mu maaso tozikiza ttaala yampereza message omusajja ngoba mu nnyumba maze n'emyaka 15 atangoba mu nyumba kamuwa obutwa nedda ne bwatawa obutwa kiveemu bava mu nnyumba y'omusajja tomukalubiriza va mu nnyumba y'omusajja tukoowa naffe bamotivatinga osegeera nobeera mu mbokisi omuti kati ngero oyagala gambe omusajja wabagobye yakoowa dda naye nga anoonya wagobera waabula era oyagala gambe kati mukwano kola bwoti ne bwoti nnyo ku kyano nga muyitiridde akajanja shamimu ekintu kyokutukolera nga bw'okyankula sinaayo formula yakulya ndala nsobola kulya nga nswankula I know najjukira tebakukuza wakula bukuzi nze mbana abaana stage batuukako nga batuula nayimirira wano we batuukira nga bagamba nti omwana omuwala budde kukula kati batuuka bagamba omwana omuwala bamubuulirira nagenda bugenzi empisa maama yankanyugirako zimu ezaatuuka ze nafuna naye nange okulya nga tukola era ebyo byonna nti ebyo biraba oba ogaggawadde oba olina empisa oba tolina bw'onooba ofunye akwagala ajja kukola ki ajja kwagala nze kati bebi aŋŋamba byasinga okwagala awo watava eno gye munvumira mu bannange leero bannange bakutadde ng'osiiwuse nga bebi akansindika nga ŋŋamba you're looking beautiful wuliriza bino bye mbeera mu ntebe
ng'atudde eri gotudde nagamba sabako ku remote n'ogikwata n'ogimukanyugira nagamba bannawe bakikazi gwe wavaawawo nkwagadde anagamba nekikazi gwe toyina mpisa ate nkwagala nangakyo kate mu mpisa zembi mwenkwagalira awo neneyongerera ddala okuba n'empisa okitegedde bino nagamba nenkola omumwa kubanga bino byennina omumwa kubanga empisa zo oba oyina oba toyina bwaba bakukya bajja kukola ki bajja kukyawa bwaba tebali bakwagala tebajja kukola ki tebajja kwagala kubanga abakazi bali mu bufumbo bavunnama bakuba amavivi buno bujuyisi bwetalira amaloboozi makakka mu kamala anti mukwano biki bafumba amazzi okukamala bazzaako emmere baggulawo ku mukaaga naye era tebakola ki omusajja n'atuula n'alya n'amulindako naye era tebabakola ki tebabaagala abakyala tebabaagala sajja tebabakaabira nadda ebweru n'alabayo kikyamimu ekyasama ekyasamu ddala n'alabayo kibulaka shuga ekimokkola ebigambo kwesiva oyo omwana oyo kwesiva oyo njagala mumukyusa naye ng'alina owuwe waka wampisa wampisa nga kushamimu kwatava so kati naye omuwala talina mpisa nga bagamba mu mpisa zembi awo byobba motivative bw'oba oli eyo omusajja akutuluginyiza nnyo akugoba mu nju giveemu wanika va mu nnyumba y'omusajja genda noonya eyiyo twakowobeera mu inbox zammwe bagamba tebalinamu sente zitandika twakowobeera mu inbox zammwe anti mukwano kati omusajja omumaze ebbanga kinaye tunulamu ku baana bo tobatunuulira bireke genda go bo nga boosiimi bakole ki batwale ate nze nkujjukiza maama ali eyo don't leave your kids behind it's the last thing you should do toleka kaanako mabega operation butaleka baana oba kali kamu oba bali babiri oba bali basatu toleka mwana genda oba abasajja ofunye bana ababalabirira oba ofunye bataano yes making sure you have your kids ate babo there is no any man that left those kids at a young age agenda via abaclaiming tokkiriza teri agenda kukkiriza kati nze wano wendi taata wange takkirizibwa kunkayanira akkirizibwa taata wakkirizibwa mbukukayanira wabiwulirako ebyo ebintu mbwera taata w'ekika kya taatawo kyekikakyo nze mpoza naye mu kooti otya ate kati ekika kyonna kiŋŋamba ki bonna mbawa ku ttaka basenga omwomu bataata muto wali omukoomu okwata kakota yes bakakkane balinde ebbeerawo ku lumbe balinde kwati bebaagala okukola tebaagala olabirira baagala kwefuula bataata bafiiriddwa abalungi balinde ebbeerawo ku lumbe so gwe tosonyiwa taata atakkuza nedda naawe nagamba soleni na mwezi bayamamawo na katonda abasigadde bonna basigadde soleni nedda sigenda kuba mavi siina budde obwo I'm very busy by the way you don't pressurize me nze toyikkirizibwa kunkuya noŋŋamba naye eyesaati ng'ojambadde nnyo omanye ebbeeyi yesaati wakagula mmeka okuva wewandaba olina ze wali oleese kanzu waleeta ki yenzo wekanzu naawe wakandya tonfiirako oyogera osonze munze nga mubali ŋŋamba mubalala kuba kati gamba wakagula mmeka wakangula ne tosonga eno nze mugaggawo kati ku masaati awo amasaati nti ene saati yakikuba bagikooye baŋŋamba wajja kubisaamu n'ebifaananyi n'obipositinga tebajagala mwenagamba esaati omanye ebbeeyi y'essaati nti nedda wakangulira mmeka tewali okuva wewanda bwolina kiwali nga seeko ti nedda shut up please sit your ass down temuddamu kunjasamira tukiwedde kati kwejaidde nobadde njagala kukulaba kubuuza naye leero njagala oyogera ebintu by'amagezi saagala obeere musirusiru omukazi alaba ddi nti kuba kati gwe oli musajja obimanyi olaba ddi nti omusajja alimba ng'akulimbye omanya ddi nti omusajja ayenda ng'ayenze ng'omukutte ng'akulaze nti akola ki ayenze omanya ddi nti omusajja alimba ng'akukoze ki akulimbye ati omusajja bawala bagamba nali siraba nti alimba anti abamu red flag baagala zaaladdu beerabira nti ati bureeka ejjanga kisapatu imanyi nenaku zina abasajja bali abaana babandi bbanja bantu namugaa ngenda kukuweereza ate munaye bwaziweereza kati bazikola livaaso abantu beeyongedde okulya amalooba
abasajja bayongeredde ddala okulya ebbanja. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ate wakuyamba n'asasula ng'azisikima. Azikola reverse amangu ago ate ne layino ne bagisiba. Nti gwe obadde omubbi. Sekuwulira. Abasajja alya mukwano gwange ebbanja ate nakola reverse batamuwadde just transport ne transport namukolera reverse bwakugwako takuta make sure naawe akukola zekenkwe kati olaba wano wendi nakakola ki nakamenya y'abawala 12 emitima muyina okusasulira Juliet kye yankola. Juliet yakola the goal is 40 muyina okusasulira Juliet kye yankola sijja kyogera nakamaliza 12 the goal is 40 mulina okusasulira Juliet kye yankola noniza notajja kale it is fine kati bali 12 abakasasula 12 bakasasula bagenda kugamba gwe ngani akwagala gwe anize by the way comments sobira bange bikazi byessaawo obo biraba kati noze kubulira. By the way, they make me happy. Bwachogera bwati. Ogenda mugondi ye. No mukeberako olabe standards zingi. Ngatunanga ngalinga ebibi. Ogenda mutuukako. Ogenda mukeberako mu bayo yokulaba ali atya ngalinga ebibi. Nze omuntu bwati tasobola kunteka ku pressure muno mbeerawo nga ngenda bulwa njalya njanywa nja kwebaka ali nabanjagala nja bakola ki ojja bafuna ate bajja sasulira Juliet kye yakola mugenda kisasulira noyo yennyini ali mu inbox ayasamayinza n'okuba ali omu bagenda osasulira nga tamanyi process ate ze munene ogenda omutukako nagenda okulaba abantu ababeera mu inbox abavuma abantu ogenda mutukako nga mukulu muzibu. Just nabagamba just those people who are abatuvumeyo sometimes they can't be in our position. They cannot. Abamu position bajegomba abamwala ba platform yandiagale netasajjifuna afrenga obusungu musukako namana agamba kale shami mutosaka kazi gwe chokola boli mumpi. Ladies and gentlemen, a therapy for you. Ofuna ka coke no kateeka mu ice cubes. Nonywa naye toka kutamira onywa mpola kakakanye nugu nemukale kamunimu gwe kasokole ekyo kigamba kakakanye nugu efutwa omutima omubi efubitizi enge n'obutagaliza kakakanya stress kakujjako face ye efutubadde oba etugubadde kakujjako enkanyanya zojje mu busungu muno n'obutagaliza kwegamba kakujjako buli nnaku a coke a simple coke bwoba oli atoyagala sugars kamula juice nga wannacho just fruits otule nga tonywa ng'opapa ng'okola kino kyenkola nga topapa oba si ekyo funa wootula funa ka ice cream osegedde kajeeyo funa akajiiko lyako nki ojja wuliranga ennugu egenda efubitizi egende kakana mpole kuva era ojja genda okulaba ngo ulira ogenda olaba nga wetaaga oli gobadde owala n'oba gwovumye oba gobadde anti omala okunywa ka ice cream wetaaga toyi kuba era bw'olaba nga omaze onywa ice cream ne wetaaga toyi manya obaddemu n'ennugu mukama agikkiriza era ogenda olaba nga wetaaga toyi ogenda gitwalayo ogifuluma oba olumu just kola booti kola bukozi nnyo fune ssente abantu abalina ssente tebalina budde obwo just ofuna nnyo just ofune ki ssente ojjukiremu luli lwalinga ovuma abantu baffe lwali ovuma Shamimu wali ovuma nze olabe nti just bwali buki bwavu oba si ekyo funa akwagala bw'oba waliwo gwolaba oba tokyalaba bantu balina fitina bw'oba gwosobola oteekawo awo by the way bw'ogwa mukwano ng'omuli mukwano ogwa ddala buli omu oba tomayinaako buzibu buli byowulira ogambabakuvuma bogabanvume kyetagisa MP babawadde miliyoni 10 tewali buzibu
There is no problem. Let them eat their money. Bali sente zaabwe. Mu Kampala amapata bagajjula. Gajjule. There is no problem. Abantu bafuna amaadi. Yes. Yes, bafuna. Ne bakuya ne bagamba ba customer ku business sunafuna bajjaga. Just say business no. You just be like bajja kujja. Just because you what? Funa kwagala. Get peace of mind. Buli kimo jalaba nga kikola ki? Akitambulanga bwakibala. Jalaba nga Shami mutominako buzibu, ojanga jeje ntominako buzibu, ojanga Terigo inako buzibu, nga kyo kyambula nga kwegamba sto kyagiteekako nnyomaani. Abantu abatakutaddeeko maani okuma otya omuntu gw'otomanyi era neggwe ekyo si kirwadde. Kyoba olina osembayo okukola kwe kulokoka. Ye stage esembayo ku ddalu. Ye kyoba olina osembayo okukola. Kyokyo kireke. Kuba kati atawe ennaku ejja kukola ki? Because for us we believe, abantu abali mu ddiini endala, for them they believe, ti abantu abaluka baba depressed. Eya. Bw'abeera eno wavu ne mumuluma ennyo ng'ate awulidde omusumba agamba kwata toola. Kikimuddusa mu ki? Agenda atoole ku ebyo. Ninga ate n'obusanga tebiriiyo. Musumba awoza toola kumbe ye y'atoola. Ate nze ndi kuba munnaddiini oluyi. Nze wano wendi seri munnaddiini asobola kunvuga sipiidi. Temukkirizibwa. Osaba ddiini ki gyedi? Ddiini ki? Nze I just believe in God. Yeah. True religion is humanity. Zinabagana neona erungi yawa neno gwe Shami mwakakaya n'okambala n'okamalayo. Nga ku mutima omubi kwotudde. Era Katonda ajja bakiraba. Buli muntu omuwalanye. Banno bagamba kubira ku Jaden wano waliwo akagigi. Ng'ogaane. Atagenda kusobola. Nze ndaba mu bantu be mwandironze sooyo. Segedde. Naye nga okukwebikira kwotadde. Wano tova wa family osala biki nga oli mukuloga banno. Tova mu family osima tova wa kakandi sima tova wa kayanja sima tova wa bujinga sima tova wa bugembe mbosaba nnyo tova mu overnight naye nga ku mutima omubi kwotudde. Yes, eddiini okumenyera buki bwerere. It is something that you should kyosobola okwejja kijje ku mutwe. True religion is humanity. Just kubeera nakabuntu na mutima muki mulungi. Because abaida babasinga abantu abalina omutima omulungi sibe osanga abo nti bali nnyo Katonda sibe ba kigambo Yesu beera nange mukama wosangira omuntu nga tajja mukama mukamwa Yesu mutye mutuula wala my friend mube wala amanya waliwo ekikyamu mube wala bantu babi nnyo. Those people are very bad. Bantu babisibe bantu abalungi ennyo ab'okwesimbereza waliwo yakikolako ng'alibeera Yesu. No, tubalaba bayo ebintu mbiwulira. We are stuck. Yali company. Next to God. That is my mom. Ewe bali kwagala mama oba. Mama wange. Ikaika aliko erinnya erikiisakanga. Yeka yakuba. Yaliko erinnya eryo. She's next to God. Only her. Abasigadde muli basitaani mugenda mugeyeena. Shami mugenda mugeyeena. Oba wampa ekkanzu bati wampa zitibinkwatako. Genda mugeyeena. Sikimenya muntu onja samira. Ekyo kyabusiru kyoyo. Gwe bagambye geyeena liba olaba mpi. Buli mwampu dali. Toyinza kunsabira eddwa. Si ddwa mkwano. Gwe. Ate takusiiye. Kalabe. Nyedda wona wayina omuntu omuli. Katonda akebera muki? Anda abasa uliriza. I had women babde bakayana omusajja n'omuwa omutima gwo n'agutwala n'agumenya. Uliriza kyasama nnyo. Omusajja n'omuwa omutima gwo naye ye nga ayagala mabina. Yesu twagala mabina omutima gwe Yesu. Kiwudde. Ate fe abambala. Gwe toliina. Anti ngamba. Era kyekyo. Era jjukira era. That's why we tutuka ku level egenda wayo ogenda silikoni wo kyovola ba otuka ne ku level egwira n'oyo ayambadde itayirya ddala kubanga oyagala ki abina kati fe twabitwala obubi nti mwagala mutima omutima mugiwe Yesu omutima gukwase Mukama Katonda o ebino ly'omusajja bina ly'omusajja ataliina silikoni mulina jango mwe silikoni naye juzi wali ogamba naye kato kyayambala bbini kati nawe wali wadde ennambwayo nzija mbiboozi byo yayambalira ddala tayambala bbina nnambwayo muno okunyenya linyenya nambwayo yanyenye njo yazze wano era naye namukasa yazze wano tukwata ku bbina ly'engoli ddala
Nambwa ayo naŋŋamba munnange njagala nkulageko nambwa ayo najja nenkwatako bina okubigula n'abigula nga lyaddala oba just simanyi naye nga era naye ebinnya nenamukasa ebinnya simanyi mpiso amabina gano agaddala ennaku zino geegumbulidde ofuna ebinnya mpiso ate ennaku zino abantu tebakyabakuba mpiso kabina azadda nti ate nga namukasa muto bantu babakubanga kwini namukasa atugabye teyafuna kweyo era yaliko ku mirembe gwa kwini ate namukasa muto kyogamba is 5 years omuntu agenda oweza emyaka 3 ogamba muto oli musiru gwe yasoma naye atoloza atugambye 3 mbwa 3 mukaaga era kisoboka omuntu atuuka nayengererako feesi yokka negwe obadde okimanyi shuga wa myaka 25 maama we ye yakiŋŋambye it's fine nange nza okubira wano maama wange n'abagamba mutwere obwo maama w'omuntu ayirirawo mwana we omubiri nga bwe kiwulira nga bwe kisoboka maama olina oyirirawo omwana we omubiri nga bwe kikola ki nga bwe kisoboka but she looks 25 who looks 25 yumvuka nga ayina effiti nasiyo gyova ufuna ice cream who looks 25 sugar just mujimu ekyala yaŋŋambye abayimbi beesibye mu inbox ya bbaawe abayimbi baagala kubba bbaawe bannaye muve ku bba wa shuga bambi kuba bambi amugje wala naye era bajja mubba naye kapo tewagisiima siiti saagisiima tewasiima kapo siiti saagisiima naye omusajja bajja mubba kale ate liina mmala omufunira ngenda mufunira wano ekikazi ekibbina oyo omusajja ate ne shuga ayina ebbina kati oba okoze eki mpozi gamba ogenda funa mweru erya bbina erya gundi erya shepu gye likola eriringa omummonde so ngenda funayo ekyo funa mweru awo yayinza omweru nedda oyagala omuteekako omuddugavu munna akitegeere akiwulire competition agiwulire nti oli omukazi abantu terwabwe bino abasajja be bakola n'agamba nti nno oli mumpi akutaddeko muwanvu alina kuteekako mumpi muno n'omanya nti yobadde weepikaapika ebyo omukazi waba mumpi kati ng'ono mugatteko omumpi omulala oba tolina babiri oba olina omu oba ekitegedde baba wakuteekako omukazi omumpi omulala nga nawe taba na babiri oba omu ziga muba muwezi omu kwa kati wano alina omukazi kitundu wano wooli bbaawo bwakugattako omulala muba muwezi omuntu atya era tokayananga nozizaako omukazi omulala gamba bugambi noweza omukazi mulamba noweza omukazi mulamba so omukazi omumpi waba ayomba nga bamugaseeko alina yomba atya noweza omukazi mulamba kati tutuno tujjudde era bulijjo olaba nze ow'ekitundu sikumala onyongeddeko mpanvuwe oweze omukazi omu okitegedde bwotyo bwolina oyomba kati bwakuteekako omuwanvu vuma embwa kuba abakujoze vuma embwa lwaki wasookera kunza abawanvu tebaaliyo oli musiru bwemba mutono ne baleeta omugatako omutono omulala kitegeeza aba awezezza omukazi oyo mulala atya naye singa akuteekako omunene vuma wali tobalabayo lwaki wasookera kunze wansookeddeko yonna mudiguddiikuula gw'otutte n'omuvumaavuma basajja tebakyakwana bakola ki tebalina mbu budde kati akuwa bwi ssente bwakuwa ssente nagamba nkulaba eddi yes azikuwa ku mande ku lwokusatu nagamba nakulaba ddi muno nakulya ku lwokutaano taddamu kukwata ebyo bintu bikolwa abasajja balina ssente yes bwoba olina mbu n'omwavu wabaamu ne 10 kati wano Kampala yeyagala kwata kweze 10 kwata keeta n'ogiteeka keeta egamba kwezi obeerawo nti nansana okay kale tujja kuddamu n'otayongerezaako kigambo oyo n'agenda n'omuteerako 10 n'otayongerezaako kigambo ayinza okunoonya nagamwe nina omusajja mpase netayongerezaako bigambo ayinza okunoonya muganda wa baagala nnyo ababawa ne basirika sente y'ebigambo nenno sente y'omusajja ng'eriko ebigambo bingi teriika
Sajja akuwe 10 n'agamba ekika kiramba. Atya. Oye Shamimu, sente zamufuukire sente. Kati juzi yakandi yake 10. Kati era una nkubidde endala. Sente azimalawo mazi. N'okwezimba sijja kwezimba. Omufikazi sente azimalawo. Sente zifuuse sente. Yenna atambulira ku sente. Obufumbo yabuzimbira ku sente. Ndowooza zinaggwawo agende. Biki. Omusajja akuwase n'azoogere. Ndowooza kati basizikuwadde ogenda kwetuga. Kati ogenza ozikyakalemu. Ozisibemu enviiri. Muleke. Omusajja wa sente n'azoogerera ebigambo bingi bwe bityo. Yona omusajja kibye kulira ku mitwalo 10. Okulira ku mitwalo meka? 10. Ng'ogimpadde 5 nga bw'ogyogedde ate n'amaana akubiranga olulala agakulabamu. Bw'oba okkiriza kitegeeza ozitowa emitwalo meka? 10. Ekyo tokinenyeza muki? Musajja. Tukinenyeze nga bakazi. Ebintu ebimu mulekerawo binenyeza abaki? Abasajja. Akuwadde emitwalo 2. Akugambe njagala ogenzeeyo. Ate oluvuddeyo okomyewo osimba ebintu. Ate abasajja babalambulako baba balooza nti ate oluvuddeyo otandise. Nondira ku mitwalo 2. Nonkola bweti ku mitwalo 2. Wagenzeeyo ku mitwalo meka? Yagenze mukyalira kola kye basajja balooza bakyalirako omuntu ayagala kumulya. Oba ogenzera muganda wange. Munno g'oli mu kutandika naye olugendo. Lugendo ki? Olwa relationship. Wakyali lugendo tutandika tikyagatandika olugendo. Kati engendo tugwamu ngwe. Either wekikwatayo nga kikwatayo kyone kikwatiddeeyo. Gwamu lugwe tokkirizibwa kutandika lugendo wano we twatuuse. Olugendo gwamu lugwe. Bwe kiba kikute ne kikola ki? Nekikwatayo. Kuba engendo nnyingi ze tutandise nga zitusala. Ate nga lwakumenya nnyo. Enfuufu ekkubye. Enkuba ekukubye, omusana gukwokyezza, buli kimu okikoze. enfuufu ekujjudde ebisooto, engatta egudde n'oluwege, obwoya bukuvudde ku ntumbwe ne mu nnyindo, oli kuki? Ku lugendo. Kumbe gw'olutambula nawe talutambula. Ali mu kwavula. Takulinako yadde. Wali abantu abatambula engendo nga gwali naye tali mu lugendo naye. Alina abalala batambula nabo. Gy'otali. Mulimu ku bigere kumbe oli ali mu nnyonyi. Okitegedde. Ndowooza okalabye. So katokizwa tandika luki? Lugendo. Kyekishira kye yagambye. Shira yanganyizizza nnyo abantu. Tozimba musajja. N'agamba n'okugamba towolereza. Towolereza ki? Musajja. Abantu banyize. Musajja obawolereza. Eshira talina kye yayogedde kye bataanyiigidde. Basajja obawolereza. Ate emboozi ye teyabadde mbi. Abasajja obawolereza. By the way, and because in nature, men are guilty until proven innocent. Ate abakazi. And women are innocent until proven what? Guilty. Bwetubeera mu kkooti omusajja omusango guba gukusinga mpaka nga tukakasizza nti tokola ki? Togulina. Ate bwe tubeera mu kkooti omukazi taba na musango mpaka nga muleese obujulizi nti agulina. Oba okategedde kitegeeza nti sisitimu eyo gye tulimu esaasira nnyo abaki? Favors more the women than men. Naye ate nga ffenna tutambulira mu sisitimu yeetya. Ate nga twagalawo n'omwenkanonkano. Naye kati tuteekako tutya omwenkanonkano ng'ate sisitimu esukkulumyako abaki? Abamu. Okitegedde? Yes, kati ekiremeredde. So that's why owulira gundi stories wezi kyotowoleza musajja biki n'obeetaaga okuwolezebwa kwa baki? Bantu. Okitegere omusajja bw'akuwa story ye n'omukazi n'akuwa eyo yadde oli mukazi bw'olyange y'omusajja ezitowako ku yeew'omukazi at least side with that man. Naye aba alina byakoze eki? Byayiseemu. Balina emboozi bashira kati egamba Shira Price. Sigamba kati oli. Omusajja tebamweyalira. Namwebika kituufu. Mena disappoint era naawe ali eyo. Ng'olowooza nti nze amuyewazi. Nkuswaza ssaawa yonna. Nze nswaliza ddala. Nze nkuswaza. Ssaawa yonna teweesiba ku muntu. Omuntu yenna ssaawa yonna akola ki? Oba mukazi oba mukazi oba musajja akuswaza. Kyova olaba nze okutya okuswala. There are things I don't go into a lot. Like? Tetweyagala nnyo bya siriyaasi. Yiyi? Tubeerabeerako tubanga abeezannyirako. Weezannyirako. Webeera serious. Wallahi. Weezannyirako lwa nsonga ezo. Bw'oba olowooza oli serious n'omuntu kumbe ye takola ki? Talina byaliko. Okitegedde. Kati twezannyirako. Mwemalira obudde mwenna. Yes. Ogamba bwe tunyumirwa okwemalira obudde. Twewasa namu. Era ne tweyongerera ddala okumala ate. Nga tuli bameka? Babiri. Gwe twemalira obuki? Obudde. Bw'olyanga buli omu akooye munne. Ne tweta. Buli omu n'abala wabumalira nabukumalira.
ebintu by'okubeera serious ng'ate be tuli mu bo baamala budde. Mkwano, we are excused from such conversations. Awo nzo nzijjamu mu bibyo. Kati muliro ku muliro. Ali in fact ennaku zino okwebuuza twebuuza. Oli serious? Nedda. Siri. Gandi. Njagala questingako ku time. Nange siri serious. Nsaba okkirize nkwestingire ku budde. Nange siri serious. Era nange nenkugamba era nange kati nsaba kentegedde. Tifuna tetulina kuba serious twewestingira obudde. Oli serious? Nedda. Nti nedda si siri. Nange si serious tutandike. Twewestingire. Oli serious? Nti ndi serious. Siri serious. Ndi mu bintu bya questinga time. Ozi ngwadde atwemayiremu kuki? Ku budde. Awo jangu. Naye oba oyagala bali serious. It is not me mukwano. My friend, that is not me. So ani ali eyo ng'ayagala Jaden amwestingiremu ku time. Ate nze n'ekirala nze mpanika mangu. Tolemeramu. Tolemezaamu. Motivational speaking. Mukwano muganda wange. Mwanika tokola tugira bwoti. Omuntu yenna aguma. Oguma. Lemezaamu. Bonobo papa bwoti ono malako. Mpanika. Kowa mangu. So bintu kati byako westingira time to wali budde. Ali eyo westinga obudde we baba kwestingira. Oba omanyi toli serious omuntu mugambire nze nno njagala bintu bya kwestinga time. Yonoonera omuntu oyonoone ku budde bw'abantu. Ku budde kw'otava. Singa ondeetedde kyakulya. Kyekyo. Muleete munye. Njagalako biri ebigundi bye walidde jjo. Ebiki? Ebyo bye walidde. Nojja kulya ojja kulya ebintu bikutugerumu. Wano tulya buli kimu nze ne kasuku kati. Tuli cooperation. Bina ki naawe lyakutteko feeyi. Ne feeyaga nnyo okwogera eby'ekisiru. Wamma nsaba tubeerekereze ne Jaden. Tugenda kulya mmere. Tugenda kulya mmere. So agenda kuyisawo ba sponsors. Executive media temugaba yadde 10. Kasito yisawo ba sponsors. Sagulire kanzu. Ojjo gitembe tu. Tandika. Jolo Property Consultants bano bagamba Jolo. Ettaka kintu kikulu nnyo ne obana kataasa. Kasoba ngo ine ki? Ettaka. Genda ogule ettaka. Fuuti 10 kwana, 5 kwa 5, 8 ku mmeka, buli bipimo balina estate bazigulawo enkya neggulo. Jolo Property Consultants. Abo teri atabamanyi mu kugula ettaka. Obamanyi okitegedde. Tuyina nina yitu abagamba gwayagala osuubula China okitegeera. Ne app bagirina. Just go download the app ojja bo bikola ki? Ojja bo biraba. Tuyina Documotors. Documotors agamba emotoka ey'ekiroto kyo yonna yonna ekutuusibwako ove mu Rahumu ng'ono ovugula ate emotoka esingako awo basangibwa ku Lumumba Avenue opposite olanga emotoka oyina emotoka Prestige Apartments nedda. Documotors nabo bayina ettima bagamba doki 0783011859 abaddoki namwe muyina ettima. Omuntu ayinza kubalangira okuba oti akalango k'emmotoka ng'otambuza bigere. Muli buno obulango nga babutuwa abantu kujooga bujoozi. Oli naakugamba Kyamimu njagala onkolera akalango ka estate yange. Mulimu apartments. Atasa kweyadde akatakana gateekako bwa apartment naawe otandikiraawo. Muwa muti omwana one okulanga emmotoka nga temuwangayo yadde akamotoka ddoki nedda. Lwaki temumutogga buddumu? Bantu ge butuzi. Bakala kunzita. What is that? Tima. Ayagala okugula entebe wardrobe sideboards ezabuli kamotoka. Tetubayogedde tetubalangidde. Genda wali ku gundi. Wali omulago ku 2 Shifra Interiors. Ofunewo ebintu by'omu nnyumba ebirungi. Ezabuli kika. Balina ebitanda ebirungi. Balina ebitanda. Kaakati abaddoki basangibwawa? Lumumba Avenue opposite Prestige Apartments. Balina emmotoka. Balina emmotoka kikaaki? Ezabuli kika. Wadde oyagala kikaaki? Njagala Range Rover. N'ogituuka? Njateekamu piro. Bayo. Ando yassa mubadde omanyi sirina ansayo. Tonyoke. Tonyoke. Tweyingidde ekimala. Kimala Jaden. Naye akaviiriko baanyi. Mwazzemu ennaku enviiri. Executive Media. Focus, innovate, succeed.